70 years old man. Wamma kati nze njagala onyambe gwe yamala n'okitegeera kubanga nze ne saa zino kikyamba by'omutwe. Kyenjogerako kiri bwe kiti nze nga nze yasomera mu masomero agali eyo bwegatyo ngate nkimanyi na bulungi nti ebitundu nga 8 ku 10 nammwe mwasomera mu masomero agagwa mu grade gye nasomeramu. Sijja kwogera ku city parents agakaani n'amalala ge mumanyi, njogera gye nninako experience. Nzijukira bulungi era naye woba ojjukira amasomero ago toyiza abasomesa zaalingako kufuru era nga zisiba nsiba okuva ku macha paka lwaggulo nga n'ebisumuluzo bibeera mu staff oba mu office. Naye bwe mba nzijukira baatukanga ekiseera tutuma okulongoosa toyiza abasomesa nga ekisumuluzo ogenda n'okijja mu office oba ne wabawo omusomesa akikuleetedde n'agamba londa abantu n'omugende mulongoose ettooyi. Naye bwe watuukanga mu toyiza abasomesa ezisibako kufuru okuva ku macha paka lwe muva ku ssomero ng'osangako obuninkini ku kisenge. Kati kyembuuza ani musomesa oba ani yekwekuyanga kutoyiza abasomesa? Kale waliyo abakazi n'abawala bwe bandaba nga ndya nti eryempwe balina endowooza gyeddukidde. 70 years old man. Maama kale awekandetedde okulowooza ebintu. Nze sigambyeko birowooze, eyo ndowoozayo. Nze ndyali evu lyange nawe lowooza byolowooza sikufaako. Ate nina n'eddala oliraba mu maaso awo. So kale golowooza byoyagala sina ndowooza gye nkutaddemu nze ndyali envu lyange gwe funa endowoozayo. Now I don't know why you want me to speak a good English. English, not bring food on my table. You see, where I point, that is where I get food. That is what brings food on my table, plus this sweating. So your good English you want me to speak is not enough. And if you want me to speak good English, who's going to speak my bad English? Last or another point, I'm not the one who told you to read Mene. So stay with your good English and me with my bad English, because I'm even hey. I mean I'm happy with it. English does not help me to bring food on the table. This is where I get food. So stay with your good English. Too much problem. Kakati ezo sente z'okola nga tosaasaanya, sente z'okola nga tolya, ofa kimu kuseevinga, ogenda kufa. Akyogerako si yakireeta naye ogenda kufa. Ababadde bataziseevinga, ababadde batazituuyanira tuziganyirwemu. Oba okitegeera? Lwaki togendako mu steam bus? Lwaki togendako mu sauna? Kwa kati nze ssaawa zino nva kusala ku masavu, nvaako mu sauna, kwegamba omubiri guzze bupya. By the way, nina kyenjagala okwogerako. Mmwe namwe abatubuuza mbu abakazi baagala ki? Ffe tuli basajja be mubuuza. Yes, twandibadde tumanyi naye tosobola kumanya kintu kye bakubuuzizza nga kye bakubuuzizzaako kisobola okweyogerera naye nga nakyo tekimanyi. Omubuuza abakazi baagala ki nga nabo tebamanyi kye baagala. Omukazi ye muntu akera ku makya n'asaba enviiri. Naga baby omanyi njagala kusiba nviiri $5 kudda waggulu okusinziira ku kika ky'enviiri ky'aba ayagala. Bw'ozimuwa n'agenda n'azisiba n'akomawo neiba n'amugamba enviiri tezinyumye. Ye omuntu asobola okuddayo n'azisumulula nga talina gwe yeebuuzizzaako olw'okuba neiba amugambye tezinyumye n'omulala n'amugamba yii naye ng'enviiri ezo tebaazisibye bulungi, n'addayo n'azisumulula naye ng'ataddemu ssente $5 okudda waggulu. Kale $5 si nnyingi naye enviiri z'osibye olunaku lumu osobola otya okuzijjayo nga wazisibye oyagala, ssente wazisibye oyagala, naye olw'okuba waliwo akubuzaabuzizza n'ogenda n'ozijjayo. Kati omuntu oyo atamanyi kyayagala nga n'enviiri ze yasibye ng'ayagala bazimutamisizza, ng'osuubira otanze okumanya kyayagala. Kakati nina ekibuuzo kyange kyembuuza bano abakyala bali mu tulu balino abakuliriza ekintu kino mbu simanyi women or ladies were born to be given. Nze kyembuuza, omukazi bw'awa omusajja ki ekibeerawo? Omukazi bw'owa omusajja ekintu kyonna do you regain your virginity nti kyekikutiisa okubeera nga owa omusajja buli ssaawa n'obeera nga weekwasa women were born to be given, women were born to be simanyi biki ne mukuliriza ensonga eyo? Do you regain your virginity bw'oba owadde omusajja? N'abantu mmwe